Yes, mukasaka ntuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpobugalo ne kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumaffe omwana agenze olwo lwempito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi
atabye mata atalumwa kunvunza kazebe nsekere tumusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ng'eyo obuleka kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire jagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwoka maana ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda bo So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma kyokumanono mbadyawo naleta Some places are simply where you stay, but
Some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Banaye tusooke waliwo banaye banaye ntandikiddewa biri anti tulabayo tulinayo omugenyi aliko ku live tusooke omugenyi ababuuzeeko waliwo ayagala obbabuuzaako mutuuleko wali eri wamma batuule jaaso bayimirire batuuleko naye Faluuko jaasi kwata microphone oba Shadi yasooka abuuze ku bantu Shadi yakasooka abuuze ku bantu kyoke tugende ku mugenyi ali kuli mugenyi yeeyise agambye aliko aliwumite Shadi yakabuuze ku bantu muli mutya abantu abawagizi tuli wano wanje so okubalabako bannyabo ne bassebo kale nnyabo naffe tusanyusa okulabako yadde bannyabo era dde bannyabo olwetya omulungi kalaala olwetya maama w'abaana baffe ndi bulungi bakiza ne bakigongo amazedda ne mumwetuulira abalabuuzaako byonna byonna ekisoose kimala era dde bassebo era dde nnyabo musibye mukyami bassebo bulungi olwetya awase mbwali mu kufeyintinga ali mu kufeyintinga mukwano guma naye ng'abantu gamba badde babuuza emikolo nga yemuteekako contribution kati mutandike mugyebaleko bannyabo ne bassebo kale nnyabo tubadde eno nga tukumiisinga nga nange mbalowoozaako otwagala nnyo mbaagala nnyo
Otwagala, you love us. Mbaagala nnyo era nammwe mwebale kunjagala. Abantu abawaga ahead batandike nteekateeka. Abaagala okusonda ssente. Okusonda si kibi naye baalisoose ne bamaliriza kituliko. Okitegeera nabagambye nange. Basooke baleete ssente. Kiggwe. Tumalize ettaka. Ate libulako just bukadde nga awo batandika okusonda. Bukadde busatu bwe bubulayo. Tumale ettaka tugaziwe. Tukole mitingi z'omutalo nga watuli wagazi. Wow, that is our Mura. Nyamugole naterali sembukako naterali sembukako nyamugole ngenda etusanyusa kulaba kale nange basanga esonyiwe bitagenda bulungi bajasi enkoza jasi zonna zitusonyiwe namumanyira abagambye abawulira abali mu mugeya yasoose kumpa akamesegi n'agamba Jessica naye bwe yalabe nga sikatuusiza ne yejjira yagambye wiiki ejjajja mu munnyonnyole mwayititira mitendera ky'okulonda teyasiima bye mwalonda musooke mumulage mulonde nga naye waali tusanda jja naye tusooke tumuwe shaddi yawe maze tubuuzaako gira otudde just kwata microphone ogiteekaawo batubuuzeeko. Yes. Kufena yagala buuza kwani gwe mpampa akazindaalo Faruku, Nazaala, Mwami Ibula, Sezaala, tukuyitire Sezaala. Mwami omugomo gwawe. Ani Jessica ani gw'oyagala? Jessica oyagala ani? Jessica ani? Omwami omuwaati Faruku. Osiibye otya eyo nnyabo? Siibye bulungi. Wange? Oli bulungi? Neeyagala nnyo n'okusingawo. Oli bulungi? Wange? Mama, nze nga mudifuli. Not okay. Why? She's not okay. Just go what Jeff Sand or to bully the why you're not okay. Ne mama, no network. Eh? Wange? You're not okay. Yes, I'm not okay. What I'm saying. What you're saying? I'm not okay with it. You're not okay with Yes. What I'm saying. Ojjaddeera okay mpola mpola. That is going on. I'm not okay with it. Ne mama network. Si mumativu n'akalulu bannaye. Ndi mumativu. yandize nasomesa Asomesa abaana baffe asobola bakuba. Wange? Jessica, lwaki tozze ku Sande ne twogeramu? Lwaki tozze ku Sande ne twogeramu? Fenna basinga Network. Jessica nga fenna weetuli wano nga ne Shadia waali. Saali mumativu mu kalulu bannaye. omukwano kademyu Ebyokusimu tebijja kimala. kademyu kademyu kaka muzeeko
nako kadde. You are so demure. The one is the new one. Demure naye ffe twakwata kaddemure. Nanebuuza hai kaddemure. Nze nakwata kaddemure. How are you, Millicent? I'm okay, how are you kaddemure? I'm fine. Abadde ogamba toli kalulu, toli comfortable n'akalulu. Yes, I'm not comfortable with that. Naye kuba eddundu toneesiga nze. Yeah. At least weesigenze kaddemure. Wali timu Shadi, I don't trust you. Which is okay. Nasimu Sadia naye akalulu nakakuuma. Nakakuuma. Oba waliyo n'obululu bubiri bwa timu Jesse. I don't accept it. Akalulu nakakuuma mukwano They still neesiga. love my man. I can't accept that. Nakakuuma bulungi. Kwanza akubuulire kumanya nakakuuma bulungi. Akamisa Ibulake kitaabala teyaliiko we twalondera. Musa mutekulula. Naye nga twalonda. Ogambye ki? Akamisa Ibula alonda. Mbagenda kulonda ku Sande bonna ojjako. Kenda limanyi nga seekakasa kalulu kaliwa. Tugenda kaddamu. Ku Sande akeddundu koteesiga kokka. Tusinzira ku keddundu Jessica tuleke abya online tusinzire ku bali ku ground Kusando ojja tukaddemu. Okay, no problem. Akawano Yes, nzikirize nga mmaze okulabako. Manya amaaso ga Buganda gali munda. Kusande. Mukwano kadamyu. Muli bululu, ate muli bululu. N'ennaku zino tebudda bulungi. N'abali online bonna Kusande mubeere wano tulondeko wano. Online. Kadamyu. Obululu the one is so demure. She's so demure. I have to win. Jessica, Kusande we are here. Kusande we are here. Tuli ba members nga 50 bonna bajja beerawo balonde. Saagala byagamba nti nno nze nasaliriza nze sikola ebyo. Jasi yabikola. Kusande you are coming. Tulonde ng'olaba abantu wano ku ground. Onatuwa obudde. All right. Kuchalava we Siva. Atakalulo nebinava mu kalulu mukwano sotemya. Ojakkiriza. Abantu bayomba tebazza mabega. Bannaye abayomba tebazza mabega. Jessica naye muntu waba ayinamu okwemulugunyako naye muntu akebuuza abagole oba kale bakikkiriza. Jessica kandabe oba Faluku ali firi wiziti okyogerako okiwamu. Network is not clear. Tukole sorry. Manena kayimba kajalo kweza Mr. Farouk. Wow. Ali firi wiziti. Mutakole sorry omutima gono kuwa omulala. Kubaze I'll be learning to you, I've always learned to you via my network.
Faruku wa mama yogera. Wow, azemu video. Jessica azemu video uno. Shadi yabade amudamu shadi. Baba yakuchawa mweso ywe ole. Mweleza ka princess ani Akaliwa. davu nene. Hakomuweleza yogererako n'ebigambo ebirala jasi akagambo kamuko kashadiya naawe yogerezaako yakujoga obwedda Okwagala meme tebakusuubula n'ogamba oyalirire okusiiba eyo oyagala okufunako ekirowoozo eyo bw'oba otambulire okitegedde amulota ate tali mufuna bataye nange wendi Shadi agambe wali kyosazeewo bw'obanga totidde wamma nga tekikuyise bubi jangu tewali jangu werabireko olaba okaabye olaba akoze atya Jessica bw'obanga oli ffere nakyo jangu ku Sande kiggwe bannaye olabe nti akalulu kalondwa bulungi katambudde bulungi tewali yakakwatamu Jessica awulidde bakulinze tebatidde Nange sitidde. Ndikuumitse. Amaaso g'omuganda gali mu ngalo nja kulabako nzikirize nti munnaaye teyali wange naye nga sinaba kulabako n'okulemeza. kale Shadia webale anije sorry I'm confused. Munansonyiwa bagolera. Oh God. Jessica, webale tubuuzaako fere tulina buzibu wano twaniriza era nga owajja liwe twakwaniriza. Musibula mangu. Ne munange nze kyansobera abantu bano abalaba. Ne bwaba omuntu yeeyogeredde kyayagala era bo bagamba Shifa. Kati Shadia bwe yeeyogeredde era bawulidde Shifa yayogera. Mu Shifa Shadia waffe mujje mu byammwe. Nze ndiba bonna bantu. Ate ndi mukulembeze. Example, mami bwayogedde akayimba. Mami Shadia tayogedde mami kayogedde. Mulyoke mukakase nti Shadia yeeyogeredde.
kubanga mami ayimbye akayimba naye Shadia sikayogedde. Shadia naye ayimbye akake. Ati lwaki musala omugambo si mulungi buli omu abadde yeeyogerera kike ekyo bola batte yayimbye kayimba mami kayimbye naye yabaddeyo n'akake. naye ne Jessica wuno mu comment section ayinamu ababe bagambye wamma Jessica you will shine. Jessica nali biza asoma comment asoma omukuomu bawamala weggaali alisoma omukuomu abeetegereza. Nyina kibuuzo kya Shadia ku byonna bye tuyiseemu olugendo lwonna ne Faroukwe starting from Sylvia's issue mpaka we tutuuse. Is there any way w'owuliridde nti Shifa is disrespecting you? Oyina wonna w'owuliridde nga tukuyisizaamu amaaso? Oyina w'owuliridde nga you're not understanding what we are doing? Sina wempulidde nti oba sikitegeera kubanga kati bantu bayinza okuba nga bayinza oba ebyo byaliwo nga Farouk ali ne Jessica naye byonna byalina okubeerawo kubanga ne Jessica naye yali avudde era nga nze navaayo ng'era ne Sylvia bwe yavaayo ng'era ne Sylvia bwe yavaayo ate wagamba ne Sylvia bwe yaviirayo naawe wali olabye ng'ogenda vaayo naye n'ogamba ye Sylvia azze. Yes. Kati kino kye bagamba nti tukuyisaamu amaaso tukuteeka mu katemba. Oyina ky'okola wano okujja okutuula wano olunaku lwa leero. Shifa ayina bwe yakusibiddemu omuguwa n'akukulula n'akuleeta nga toyagala. Ate kikuba nti ono si katemba. Tetuli mu katemba kati abagamba mu katemba nga tubitegeera. Muli muki? Yabyogera yali mu katemba. Ekintu kye tuliko kya ddala nga kiri serious ate ng'era kijja tuuka ku nkomerero yakyo. Bayizaawo kino ekintu nakinnyonnyola abantu lwakuba tebakitegeera. Lwakuba kati bano kapo yaffe babadde ba serebu. But in real life naawe atudde yandaba omuntu yenna nga wakuzibwa kale kanneeyogereko nga Shifa. Nze okugenda mu relationship n'omuntu tulina kye bayita dating. Musooka omuntu omutegeera ne mwogerezeganya ate nammwe abatudde ku live mundaba oli awo olina bapatana bana okyabeetegereza olabe oba olondako omu. Kamalabe mu comment section nga mwegana. Muyina abakazi 3, 4, 6 tosalangawo obatadde ku minzaani. Abakyala muli eyo ogamba ono ate akola kino ono tajja kukola kino. Okusalawo ogende n'omuntu omala kwetegereza. Kati mwe mwali mwagala nti ono ajje leero nti kati waliyo Jessica waliyo ne gundi yalonde bulonzi asika atwale anaamanya atya omutuufu. Singa tetwawa buli omu budde twanditegedde tutya nti ono tusobola okukwatagana nti tetusobola. Ndaba bino ebintu byangu otegeera. Jessica kwoli? Jessica. Yes. Mu bino byonna bye tuyiseemu naawe oyina embeera yonna w'owuliridde nga wafoosingibwa Hope Shifa? Kyogere tuli ku live kuliko abantu 1,000. Wanje? No, I was not forced. Were you forced ku Farouk oba to say anything that you don't want oba like bakuforcingako to do anything that you don't want? No, I was not forced. And okay, we are giving it another chance. Ku Sunday nga bw'ogambye odde era okkirize bulungi ekinaaba kivuddeyo. Will you feel nti bakwembalasinga oba oswazibwa oba ku kikuggwe ky'olonze kyoweesaliddewo? Not as such, nedda. Okyeyagalira? Yeah. Kati abasigadde the rest is background noise. I don't care. Mswahili agamba utajiju. I don't mind. Thank you. Bye bye Jessica. Ciao ciao. See you. Tukulinze. We love you so much. All right. Kale bye. Ndabira abekalisizo bonna.
ne wali ewaffe ekyotero bankubirako akayinja wali ekyakkonda. Kale musule bulungi. Kale dear, good night. You're so demure. Oh, thank you. Oh, hi Nazala. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne Nnabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.